oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Alright, mina heights nga nsinzidde ku BOCAT TV. Onako lwaleero nsinzidde ku Georgina Gardens. Omulabi omulungi yongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Nkusaba liking or sharing the links zaffe zonna. Georgina Gardens Kasozi Rubya. Baina hotel, baina restaurant, baina gardens wosobola okukolera emikolo abaana ku Friday, Saturday, Sunday. Mubalete baina ebyokuzanyisa bwabwe byakabidala mu kifo ekyo. Kakati nga nsinzidde wano ne mwana mwala bamuyita Tuduutu Baby anda Neyimbira Byange Radio Simba season 6. Tuduutu Baby boza ku balabi baffe. Balabi ba BOCAT TV mwenna muje baleko mwako je mutusake engalo nze Tuduutu Baby nalo. Tuduutu Baby nalo. Kakati mukwano mulabi mubulira amanya gaddala ngojekera Tuduutu Baby gwani. Nalumasi Shamim agobuyimbi Pink Baby. Esaawa eno yegwe Pink Baby. Yeah. Pink Baby. Yezo. Ani akuleta mu Neyimbira Byange mwana gwe? Eyandeta mu Neyimbira Byange omwami Dolobondo oyo eyantekamu omutima nempulira nga njagala kuba ogwasooka gwennyini. Abana bali bansekerera ngenda mugundi mu studio okuyimba nga sibitegeera nga bakusekerera koki anti nga nanagira jejje nazaamu amaanyi nagamba yongeramu oyimba bulungi naye otya oyina eddoboozi ddungi naye otya ki abantu nengamba okay kati ku visa nengwa sichikweka ku visa kale nalina oluyimba lwe nali nteekeddwa okuyimba kati nga womanya ab'ettima oli nangamba olwo toluyimba yimba mu luli eri lwe lunyuma okola ki okusinga luno lwe nali ngenda okola ki okuyimba nengenda nentwalayo olwo ne lunsuula nenga akaninde ku musito we najja nennyimba luli eri lwe baŋŋaana okuyimba nentungulayo abaana bana. Oh my God! Yeah. This is Tuduutu Baby. BOCAT TV. Kakati Tuduutu Baby. Ongambi yegwe Pink Baby. Pink. Njagala ompeyo ku anthem. Eya Neyimbira Byange. Kubanga tumanyi bulungi nti ensi yonna eyina anthem. Uganda eyina anthem. Neyimbira Byange eyina anthem yayo. Mukwano njagala osabula akataka osabule n'ekituko. Kale. Abakomozi mumpabule. Kibuuzo kyange kikino. Abasajja mubakomola basebbeyi basala bakazi naye obukuta mu buteeka luddawa. Wangi mama. Sabule ekituku. The cultures, how are you? I have my query. You cut man. They say basic cut woman, but where did you press the bukuta? Oh my God. Tuduutu Baby. Yes, Pinky. Mu Neyimbira Byange muneeno wafunamu byakuyiga ki? Kale mu Neyimbira Byange nafunamu okwobutatya nabeera kale nga sitya abantu nga nsobola okuyimbira mu bantu oba okwogera mu bantu abangi. Nekyala kye nafunamu maybe kale natumbula talenti yange kuba nali sinabagiyezuulamu tinsobola n'okuyimba ennyimba ze tweyiza ngaffe nga siza Neyimbira Byange. Nenfunamu emikwano nenfunamu kale ebintu bingi byesijja bagamba byonna. Mukwano mu season 6 Neyimbira Byange wamwe walimu era nga watuuka ludda wamutendera kigo waviirako gwennyini ddia? Naviira ku mutendera ogusooka olw'ensonga nali ntidde omuntu gwe banteekako naye wali okimanyi ali w'amaanyi. Muntu kyoyo nga simujjukira. Bamuyita Bisambi. Oh my God. Yalina oluyimba. Yensasage gye wagwako? Nagwa ku nsasage naye mu kusooka nali simutidde. Naye nalinamu engeri abantu gye bankangamu nga ntuse ku stage. Nga baagala nnyo oli ate okola ki? Okusinga ggwe. Olw'oluyimba lwe yali alina. Kakati Tuduutu Baby nzikira mwalinga ku radio. Olina omwana gwe wasisinkana naye ngera bakuyita erinnya lya Nakatonga ye bamuyita babiri. Mwana ki oyo? Omwana oyo bamuyita Kanayo Kyani Miss Poti. Miss Poti mwepikaapika awo. Twepikamu ne mwetwala. Twetwala. Olowooza wali omusinga oba yali akusinga? Kati olaba ekyokusinga kyali baddawo naye ekibi ate twali ffenna twenyooma. Wali ogamba omusinga? Nga naye agamba akusinga. Naye nga gwe ki ekituufu ky'omanyi kiri mu mutima gwo? Ekituufu kale nali musinga.
wali omusinga wekiririzaamu nkyagadde kakati mukwano wayita mu nnyimba ki ku radio mpaayo oluyimba lumu lwe wayitamu otuyimbiremu kovas nayita mukyalenga lwali lugenda lutya kyobulungi bwobuli wembulaba nze nyingira mulaavu nendowooza wekibeera bebi nga tuli mu nnyumba okuva liwe nakugamba nti bebi nakupenda nesalawo nkutwaleke waffe mu nnyonyo muloogi lwakuba wekyanze olabika nga atanjagala bebi manya buli kyoŋŋambye nja kikuwa kasito njagala olwaleero nyingidde mu laavu another day nze njagala kulaba mwana gwe ozenga okyunyanze kyemmanyi tomanyi ti ndi muto naye nga wancyenga nze bebi toncyenga fiti singa naye wali okimanyi wandibadde nange opa kusanyu salute oh my god webale kuyiiya tuyiyanga kakati mukwano nga njagala ombuulire wafuna chief era yali chief ani omuwoye ne ku bubaka mu butuufu walina chief ki bali bamuyita ntege chief ntege ng'asinzira mu nsi ki America United States of America muweyo ku bubaka mwebazeeko banange chief gyoli yonna yonna nkwebaza munange okunteekamu support kuba kale wankubiranga essimu nozaamu amaanyi n'ogamba totya kale bambi nepulira nga ndi mugumu naye kijja kuggwa chief ng'obako maze obumu obwo mukwano abantu bo ku kyalo ekintu kino baakiraba bati abazadde bo buli omu yali akuwagira obeere ng'okibeeramu abazadde bange bambi bo baali bampagira era bajja naye kale nga womanyi abamu tebajja abalala ne bajja naye nga byonna byali byebimu Tuduutu baby Pink baby wali oyimiriddeko ku stage ng'ogyeko omulundi gwa Neyimbira Byange ku Nimrod ku finals wali oyimiriddeko ku stage ng'ogenda kuyimbira crowd enene we nagenda ku gundi ku Nimrod n'ennyimba then olwavaayo ne tukola wawe zishowe nga naye nga tumaze okuvaayo eri zino zisho za Neyimbira Byange kakati Pink baby wawe oli essaawa eno mukwano wafunayo ku kibiina olinako wooyimbira oba wakita wekolera mirimu gyegye ebiragi wakolanga twafunayo awo ekibiina kye bayita Rios Production nga wooliwulira tuliba muri real era nga nsuubira okurekodingayo oluyimba mu guno omwezi wemba seeteebye naye nga tulina n'ennyimba endikodinge kati mpayo akapeera ku buyimba oba oyinayo kale oba kennyini kuona recordinga koba otuwa kamba weeru neeno amnigaga ndi mukasa mulambalaga kyennina ate nze namalaya abalala benyiga siba wa gaapu yakunyiga bagamba neeraga sikweraga kuba kwejinya amnigaga kyagala mbalageko nigagalo waaba Pink baby the nigagal sisiti alo sinalo oh my god Tuduutu baby oyinayo kayimba kamu ako kokka kwogenda recordinga kangenda recordinga naye saagala kuba malirayo kuba abakanula gye bali nkitegeera kati ate akalala tolinayo kalala konna akalala kakanini come around mpaku chili je njagala chili come around mpaku chili gwe njagala chili eryanyi ndirina nsitula tata tompita wewe nze ndikabejja wegaba amazzi kunywesa pipa fuga ebigambo byo ze tonsobera by the way sembera nkulage ku wato bakuzaninga nga kyozinebeka kankomaawo ono mwana ye agenda kututta busimu mulinde kubanga ayokya kakati Tuduutu baby oli single ndi single by the way and I'm searching oh my god single and searching kitegerekese bulungi nnyo nkwagadde kakati Tuduutu baby oyinayo ekifaananyi ky'omuntu gwe weegomba engeri gy'oli single omuntu gwe neegomba si mulala neetaaga omusajja gwe bayita Famaika oyo mwewulira mutokote mutokote yonna gy'oli kuba tuli bayaye n'abayaaye nkwetaaga mutokote bulungi gwe Famaika nkwetaaga bambi njagala tukikole kiri erye ompeko kiri naye nkuwe kiri oba kitegeera nkwepikira mwana omuwadde obubaka omaze Famaika gyali afunye obubaka bwo Tuduutu baby challenges sizo wafuna mu competitions za Neyimbira Byange challenges je nafunayo
kale bali batuzala wae Okay. waliwo etwagendanga ku radio ne tusangayo abaana nga bo beemanyi nti bamanyi ne batuzalawa okukakana ng'ogeze mu studio omukubye. Okay. Ya eyo challenge yaliyo. Okay. Ekirungi kiki wafunamu maama yade wafuna challenges maama Pinky naye wafunayo ku birungi nsuubira era birungi ki? Twafunanga ebirabo okuva ewa Chiefs ne ku final batuwa bambi. Okay. Era mbeebaza bambi mwantuusa ku kyendiko kati. Okay. Okay, Butelevu mbadde ne Pinky baby Butelevu tusinzide ku Georgina Gardens nkujjukiza tewerabira kubanga oyitayo kofu ne ku services singo kubeza kabi bannange ne bazanyo producer wange Sola Mosquito webale nnyo okola kya kabi nnyo sijja kwerabira management ya Georgina Gardens yebale nnyo to venue sijja kwebaza like sijja kulemwa kwebaza management eya Rios Production director secretary cabinet yona njebazange era mbagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala upper council of chiefs at large mwena mbebaza mwebale nnyo muli bamanyi nnyo mwebale buli kimu kyemutusizaako mu programs zonna mwebalire ddala. Pinky njagala osibule omulabi yabadde akulaba ku BOCAT TV. Salute. Pinky baby abasalutinze out Butelevu nange MINAH Heights nzani Pinky baby ayogedde bimaze sina kyenyiza kuddamu MINAH Heights mbeera nange signing out Butelevu tovaako ku BOCAT TV number 1. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV